Omulabirizi Namirembe Wilberforce Kityo Luwalira akyomedde abantu abagufudde omuze okumalako abalala emirembe n'okusimula ebijja okumala ku bafu emirembe. Kitaffe mu Katonda Luwalira nga gwe mulundi gwe ogusembyeyo okukulembera okusaba kw'amazuukira ng'Omulabirizi Namirembe agamba nti mu Uganda ebintu byasoba. Ebigambo bino oluusi nga bitiisa era nga byewuunyisa nti entaana oba obutuulo bwasangiddwa nga butinkuddwa n'ebisigalira eby'omuntu eyaziikibwawo nti ne babitwala. Kitiisa nnyo n'ogamba omuntu eyatutte bino yabadde abitwala wa? Ebbanga si ddene era mu Uganda muno bitiisa. Munaffe omu yaziikibwa bulungi ne wayita oba olunaku lumu oba nnaku bbiri, abooluganda ne basoberwa ne baga nti abange, maama, jjajja, mukwano gwaffe gwe twagalamizza obulungi wano mu ngeri ennungi, omulambo teguliimu. Simanyi bulungi saagoberera kugenda wala oba bwe baanoonya oba baaguzuula, naye nga kitiisa era nga kyewuunyisa. Eddembe ly'omufu kaakati alitaataaganya ate yaani? Omulabirizi asabye abalina obuyinza mu kiseera kino bafeeyo nnyo okulaba nga bakwatirako abawejjere basobole okuvuunuka ebizibu bye balimu naddala obwavu n'endwadde. Oli ayinza okugamba naye onoonya ki? Ng'alinga akugamba nti ekintu kino okifunamu otya? Ye lwaki tokita? Katonda yeebazibwe olwaleero n'ennaku ezifaanana bwe ziti mu kalenda y'ekkanisa tuba twogera ku ebyo Yesu bye yayitamu okutuukira ddala ku kye twogera nti n'awangula amagombe era n'atuggulirawo oluggi olw'obulamu obutaggwaawo. Ono avumiridde abatumbula emize gy'obusiyaga mu ggwanga lyattu, kyagambye nti kino kikoseza ddala obuwangwa bw'ensi eno. Fuula okukkiriza kwaffe nga tuli bawanguzi oba twalemwa. Waliwo ebikolwa ebikyokya abantu abalala, okunyigiriza abantu abalala, obutawuliriza abantu abalala. Ebyo byonna nga bikyali mu ffe. Katonda atugamba mujaguza, mwebala okujaguza, naye okuzuukira n'obuwanguzi bwa Mukama waffe bwandibadde bubalaga nti n'ebyo mwandibadde mubiwangula. Waliwo bw'ogamba tya naye boogera kusonyiwa, boogera ku kujja ekiruyi ku mitima gyaffe, naye nga kizito. Naye teebereza ng'oyisa mu kiseera eky'ekisiibo kyonna ne basoma okusiiba kw'ennalanga bw'okufaanana bwe kuti. Mu ngeri y'emu omulabirizi akulembedde okwokusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku mazaalibwa ge ag'omulundi guno.